mu kibuga Aya aliwa, Pokino aliwa. Tulina abaana babakojja baffe betubeera nabo mu kibuga tukwatagana. Abakojja bwe tubeera ensi tetukwatagana, twagalana, bwe tuba tusobodde tuyambagana bakuba embeera ekyali yakwenyoola n'ekijja kutereera. Olunaku lwaleero sirina bigambo bingi, ebisinga babyogeddeko. Njagala okwebaza Honorable Ssenyonyi abyogeddeko, abo beffe ayogeredde ddala ng'omusiraamu. Omanyi abasiraamu tebawena, akikubuulira nga bwe kiri. Bulijjo mbabuulira nze jjajjange yali mukyala musiraamu, nanjagaza nnyo obusiraamu, naye saasiramuka, ndi mukatuliki, naye njagala nnyo 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 abasiraamu. Njagala nnyo obusiraamu kuba nze nakulira mu nnyumba nsiraamu, manyi byote y'obusiraamu, manyi okwagala okuli mu basiraamu. Jjajja yanjigiriza aya eno mu Qur'ani, yagamba nti ekintu bwe kiba kikwesittaza, bwe kiba kikwesittaza, bw'oba olina imaani emala kikwate n'omukono gwo okijjewo nalo. Kale imaani yo bw'eba nafunafu, kale kyogereko ogambe ekyo ekintu kikyamu, ekyo ffe kye tukola kuba tukyali banafunafu. Ne waliyo bannaffe bali abaatusookawo nga bo balina imaani nga bagala kijjawo. Abasiraamu kye bagamba bulijjo ne batabaka amwogeddeko, naye leero ngenda mwogerako. Omusajja we bamuyita Jamiru Kyagulanyi, mwe mumanyi nga Jamiru mukulu. Embeera eyo abasiraamu gye muyitamu beere mwesittaza, yagamba ngenda gijjawo bakuba yayita namalako, naye nze ndowooza yali akoze ekintu kirungi. Waliwo ebintu ebimu byesaagalira ddala, newankubadde nyina okugondera eddiini yange. Ebintu byotugamba nti oli kutama erimu okyusa n'eddala. Kale kikola ekikola n'aswala mugamba bannaye mumulabye si ye mukyamu, bwakuba no sikyusizza n'atasigala ayinaayina. Oba omusiraamu owanze singa ayingiramu. So jjajja yanjigiriza nti ekintu bwe kiba kikwesittaza ng'olina imaani emala, kikwate n'omukono gwo okijjewo oba okikyuse. Bw'oba imaani yo nafunafu, waakiri kyogereko. Ate imaani yo bw'eba nafu nnyo, waakiri kijjaawe okitamwe. Abaffe embeera gye tulimu basiraamu, embeera gye tulimu, imaani yo eri ku levo ki? Yakukikwata kijjawo, yakukyogerako oba yakukikyawo, oba tolina imaani. Kuba waliyo tulina abasiraamu nga bawaana ekibi ng'ekirungi. Kambyogereko nze ndi mwana wamate munankyawo kozi wano mba mujjwa. Omujjwa aba ne right okwogera byonna byeyagala, bimukwatako nga ngenda mu kisibo ky'embuzi. So bakadde bange bye mulaba tulwanirira, tetulwanirira basiraamu bokka, twagala buli omu yeyagalire mu nsi ye, oba mukatuliki oba musiraamu oba muki. Ne munakikkiriza bakojja bajjajja bamaama nti olunaku lwaleero mu Uganda gwafuuka musango okubeera omusiraamu. Tosanze nange bampala n'abakuba mwana w'abasiraamu. Amateeka gagamba bw'otwala omuntu mu kooti aba talina musango, abeera just suspect, ateeberezebwa. Okuggyako ye bw'aba akkiriza omusango obanga obujulizi buzze, kooti nemusalira omusango. Naye bw'oba musiraamu kuba gukusinze paka wokakasa nti tewaguzizza. Ekyo kirina okukyuka. Ekyennaku bayita mu bantu baffe be twesiga, abakulu mu myaka, abalina ebitiibwa, abakulu mu madiini. Ne batuusa ne buuza oyo obwongo, naye n'atandika okubuuza obwongo abalala, n'abafuula abaddu. Bazadde baffe tuli baddu olunaku lwaleero ku ttaka ly'abajjajjaffe kulwa bunafu bwabo abamu ku ffe. Teri muntu asobola kufuula muddu we paka ng'okkiriza. Bona abasajja mmwe mwabalagiriranga, kojja Isima mmwe mwabalagiriranga ne bayita eri ku kikoma ne bagenda e Kamutuuza ne basala kanwa, mmwe mwabalagiriranga. Laba kojja kusayini bw'ofaanana. Omusajja gw'oli toto wa loodi, oli muzzukulu wa Galyenkanawa, tolina okubeera bw'otyo. Era nze nja kufiirawo paka nga bikyusa. So
bwemulabanga tulwana tulina ebituluma tetwali nga bwe tuti muyinza okundaba nga ndyoke ne mulowooza fena njagala buli omu abeera oke kubanga bwetyo bwe tulina okubeera. Ensi yaffe ngagga tetwali bwe tuti, amalwaliro gaalimu muno, enguudo tezaali za kolasi naye nga nnungi, mu bannamasaka mwali bagagga. Kino kyali kibuga ky'abalimi abakenkufu nga Basudde bwe yayogera. Neraba obwavu obufumuka ng'enfufu wano. Lwaki kigenda mu maaso bwe kityo? Bagenze babambuwaza mpola mpola ne batuuka na buli kantu ke muyinza okugyamu ssente ne bakatwala pamba bamutwala kati ne mwanye bazitutte, naye ng'abakkiriza bali muffe ate mubamanyi. Kyova olaba ze munnange nzikanya n'essonyi bw'olaba omuntu ng'ali mu mmwe ate ng'akolera mulabe mugambe gundi sitole ki. Bannange tuwa nnyo bannaffe ebitiibwa, naye njagala okubabuulira ekitiibwa nja kikuwa olw'ensonga. Bakulembeze bannaffe naddala mu abali mu buddu nga nsinziira wano, njagala okubategeeza kobeeraani ekitugatta ge mazima, ekitugatta gwe mulama gwe tuliko. Ne bw'obeera muganda wange Chairman Nyenje, ne bw'obeera Wambogo munnange, ekitugatta ge mazima ze bbalu ze tuyimirirako. Kuba olunaku lwayo tuba okusabira Franka sente za si Wambogo wansenene naye yafa, nze nsigale nga ndi mulamu.